Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okusula ku kitanda n'omukazi gw'otakuba mbaga wadde omuzimbidde ennyumba oli ku kitanda ekiddugala. Ngenda buulira enjiri bagita date bed, ngenda kuleeta wano ekitanda ekiddugala. Ng'oggyeko ekitanda ekiddugala, waliyo emboozi eziddugala, waliyo relationship eziddugala. Ne bwe munaayimba ne mukaaba nga muli mu kibi, eggulu mmye. Mukama atusaasire nga n'omubuulizi mwali. Wankubadde nga kitutte akabanga akawerako, baganda bange, bannyinaze, banna ba taata, njagala okubeera nga mbategeeza nti ebya Pastor Bugingo nkugambye si birungi. Omusumba Wilson Bugembe avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga abaako points zaakubye Bugingo mu magezi, naye ate nga abategeera n'abatunuulizi b'ensonga nga ffe nno mwattu twabirabye dda. Kakati nno nina obutambi bwenkuleetedde wano nga Pastor Bugingo ayanukula ebigambo bya Bugembe. Eno nno ekyamazima amatuufu ebadde bato yakatuuti. Njagala obiwulirize bulungi, wabula nga sinnakuwa katambi kano nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko ogimpereka like, bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ate okutuuka ku buli ssekinnoomu ali eyo. Biki byayogedde enkusaba kaakati tutandikire wano wennyini. Mwaka gutambula bongera tumanyiira baffe bagwe mu accidenti, bafiire mu buliri, baffe ebikutuko, emitima gyabwe gyabike, baziikiririre. Okusula ku kitanda n'omukazi gw'otakuba mbaga wadde omuzimbidde ennyumba oli ku kitanda ekiddugala. Ngenda buulira enjiri bagita date bed, ngenda kuleeta wano ekitanda ekiddugala. Ng'oggyeko ekitanda ekiddugala, waliyo emboozi eziddugala, waliyo relationship eziddugala. Ne bwe munaayimba ne mukaaba nga muli mu kibi, eggulu mmye. Mukama atusaasire nga n'omubuulizi mwali. Nsuubira ebivumo, nsuubira ebiwaayirizo, nsuubira ebiteeso mu platforms ezitali zimu, nsuubirayo bidibeeti bya Setaani, esaala ntuufu, esaala ntuufu. Ani agamba okusamba ku muwunda? Ani akugamba okusamba ku muwunda? Bane tukooye, abakooye muwanike emikono, abakooye muwanike emikono. Tagamba nti bw'oba okooye edduka osaasaanira ezi. Matayo 11:28 mwenna abakooye mujje era abazitoowereddwa nange n'abawumuza. Agenda kutikulako omulungu oyo, agenda kutikulako oyo abadde akolima. Enna abadde angoberera nkutegeeza ebigambo bineeno wammanga nti kati wano wetutuuse kino kye kinyusi kya program oba ekya video eno, era bw'oba olina by'okola sooka obiteeke wansi munywanyi olabe nga bwe bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Kakati njagala nkuwe video eno olabe ebigambo bya mwana mulenzi ono musumba omuto. Naye lwaki kansooke nkwe ebigambo by'abantu bano ne Pastor Bugingo tumanye wa embiranye weeva. Akomusabire wa Bugingo olunaku lwe yayita mukyala we Namamonde n'ekizula nti osi pastor era si musumba tansumba. 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga padis tezikola teri wakikulu kutakozesa padis ena tyobola abakazi ate enamba emu ekwata omukazi gwenze nafuna omulungi bwata wasiiza musajja munne akwata omusajja gwaba ateeka mu nju gwaba awaana myaka 10 n'owulira ng'omuntu yeewaana gwe amaze emyaka 29. Bwe nayatulira ekyama kyange ne mugamba pastor mulwadde tusangula amaziga gadde ewaabwe taata. Musajja yankubanga ndi nakawere nakazaala balungi. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Era bwaba tali muntu akimanyi kali mama wange anzaala Pastor Bugingo ye kali amanyi tukuta. Tusangula amaziga. Ne bwaba yanise oli mukazi wate
nze kwatamanyi omukulu wa UCC tukusaba otuyambe ozukuke. Abamu bakolimidde bugingo n'abandi ne bawera obutasiriikiriza okutuusa nga omusumba gwe bagamba teyatuuzibwa akangavuddwa. agamba mbwani asobola okunsiba mbuuza nyina connection eri gavumenti, nyina connection eri president, nyina connection eri amagye, ekitegeeza mugenda kutumanyiranga, mugenda kutwambulanga, mugenda kutuswazanga kuba mulina connection. Nze Deniye yakutuusaako ensonga ate nga nsengejjeza bulungi n'okubeera nga nkuteekateekera audio zino mu chronological order okusobola okubeera nga munywanyi ozijjamuko oba oliawo ekinyusi. Kaakati njagala nkuwe vidiyo eno ebyo ebigambo mubiwulidde ndowooza naawe obijjukidde bulungi n'omanya wa akatambi we kakyukira. Kaakati nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nzikiriza nkuwe vidiyo eno. Ogoberera omusumba yasulawo mukyala we n'awasa omulala ngoberera oyo. Tolinayo omusumba gw'ogamba nti because ne bapasita era olwo bapasita bempulira najja n'agamba nti nze ndi pasita era nina abantu b'ensumba naye ate pasita wange ye gundi naye nga alina pasita we yamunekyalinga era kati nga bw'olaba nti nno musumba bugingo pasita siroda yamunekyalinga era gye yava naye kati mubufunze singa dde bakolagana twaligambye nti ye musumba we okuba nti tebakolagana. Naye nze ebyabasumba ekituufu kiri nti nabivaako gw'ogamba nti ono ye mutuufu ate waliwo abalala bamwogerako ng'omukyamu. So naawe n'obeera mu eyo embeera ng'obuzaabuzibwa so nange ne ŋŋamba nti kanyimirire nga bwe ndi ku Katonda, kanyimirire ku Yesu bye yakola, kanyimirire ddala ku Kristo bye yakola. Siina gwe nneegomba. Tolina gw'ogamba nti y'ono kubanga kituufu kiri nti mwenawona mukimanyi nti mu kusooka waliwo omusumba gwe nali neegomba abasinga ne bagamba n'okugamba nti oyogeranga ye naye n'abaako n'abaako ekintu ekyamugwako kyobadde okugera sikitegedde era tokitegedde simanyi nakikusesa gamba n'ava mu layini sigamba nti yava mu layini oyinza osanga nga ye kyeyakola akirabanga ekituufu ng'era akyasobola okwekaza n'ayimirira ne katuuti n'asaba essaala obasogonyolesegonyole ng'ate Katonda agamba mb'osabire abalabe b'omukisa. Oyo basogonyolesegonyole bayuzeyuze gwali ogoberera. Kituufu kiri nti nze mu kusooka we nalinga Katonda ampise kuba nze family gye navaamu yali y'Abakatuliki nga nabo tebabimanyi. Ogamba nange ne mpulira eddoboozi ngende nsabire abantu. Nange simanyi kyambaako kuva olwo. Simanyi kyambaako era ndaba nsaba genda olaba nabo balokose. Kati nga ye omusumba gwe nasookerako okulaba gwe nasookerako okuwulira nga nva ne ku ssomero ne nzija ne mpulira oyo basogonyolesegonyole nga gwe mpuliriza mpulira mwagala oyo mwami bayuzeyuze nga mwagala nnyo ekisusse. Kati essaala eyo y'abayuzeyuze basogonyolesegonyole batte wagitwala otya kubanga nako kuba kusaba era nga bwe yasaba naye gwe wagitwala otya? Kituufu kiri nti Katonda talina waagamba tusabire abalabe baffe okufa bawangaale ate mu Zabbuli mulimu n'ekyandiko ekigamba Mukama wangaaza abalabe bange bandabeko. Ate kati abasogonyolesegonyole banaakulaba batya nga yabasogonyola? Mukama wangaaza abalabe bange bandabeko. Kati abalabe bo singa bafa kitegeeza nti baba tebajja kukulabako kufuna bujulizi Mukama ebyo byakkoledde. Wabanga alina abalabe be balina okumulabako ng'alinnye eddaala. Omuvubuka ono oba pasita muto abasinga ku mmwe mumumanyi ebigambo bye ebyamusajja mukulu basogonyole mubiwulidde era ndowooza mubitegedde. Kati wuno aposto alina byagamba. Nkusaba tubiwe obudde tuwulirize ate tulabe n'ennyiriri zino biki byezoogera. Obulokozi kyekirabo ekiva eri Katonda kyawa abo adde batambulira mu kwonoona ate ne babeera nga emyoyo gyabwe gitukozibwa. Ojja kusoma Abaluumi essuula ejja kuba ya 10 olunyiriri olw'10 tyokkiriza na mutima gwo n'oweebwa obutuukirivu n'oyatula okulokoka. Lwaki oyatula okulokoka? Kasita okizuula nti obadde otambulira mu kibi osalawo n'olokoka. Ojja kusoma Timoseewo ekisooka essuula esooka olunyiriri 15 ekigambo kyesigwa era ekisaana okukkirizibwa kubanga Kristo Yesu yajja okulokola abantu abayina ebibi.
awo nno we neebaliza Mukama ne ŋŋamba nti tuteekwa okubuulira amazima abantu ne bategeera amazima. Oweekitiibwa Aloysius Bugingo, ffenno njagala kugamba nti tetunoonya layikingi era tetusasulwa okuluŋŋamya odde ku musingi ogw'amazima. Naye bwe tusoma ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essula ya 5 olunyiriri olw'12 n'olw'13, Bayibuli egamba nti nfaayo ekyokusalira ab'ebweru omusango ate ab'omu nju ne tutabasalira musango. Kitegeeza ab'ebweru toweetaaga ggwe basalira musango, naye ate ggwe ebyawandiikibwa bikusalira omusango. Kyova olaba bw'osoma olw'13 Bayibuli egamba nti ab'ebweru Katonda y'abasalira omusango. Kaakati lwaki tukubuulira ebigambo bino? Nti toweetaaga kukolimira muntu yenna, era tewaliwo gw'ogenda kukolimira nti afe olw'ekikolimo kya bugingo, nedda. Kubanga Bayibuli esomesa etya Abaluumi essula ejja kubeera ya 12 olunyiriri lwa 14. Bayibuli egamba nti musabirenga ababayigganya, mubasabirenga naye temubakolimiranga. Kaakati eno essaala gy'osaba ng'okolima ojja kumaliriza eri mu nnyumba yo. Nze wenkugambira nti tozannyira ku mubiri gwa Kristo. Bayibuli egamba nti Katonda yawaayo omwana we buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula. Ffe ogwaffe gwa kubuulira njiri. Osomanga Yokaana 3:16. Olira bulungi, ayagala abantu bonna balokoke. Timoseewo ekisooka essula 2 olw'3 n'olw'4. Kino kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu okulokoka batuuke mu kutegeerera ddala amazima. Naye ate ggwe wava ku mulamwa gw'ebyawandiikibwa, kubanga bw'osoma Makko essula ya 10 olunyiriri olw'11 n'olw'12, Bayibuli egamba nti omuntu bw'agoba omukazi n'awasa omulala aba ayenze. N'oyo agobeddwa bw'aba, n'oyo omukazi bw'ava mu maka n'agenda n'afumbirwa naye aba ayenze. Bw'osoma ku bikkulirwa 20:8, abalimba, abalogo n'abenzi bagenda kwesogga muliro. Tetwagala weesogge muliro. Kyova olaba ebyawandiikibwa bisomesa bulungi mu Bakolinso ekyokubiri 5 olunyiriri lwa 10 nti kino tuteekwa tukimanye ti ffenna tugenda kulabisibwa Kristo w'alisalira omusango. Olira bulungi, tewali atagenda kubeerayo. N'olw'ensonga eyo tukusaba obuulire enjiri gye wabuuliranga edda, abantu bategeere amazima. Katonda okkulekawo tekitegeeza nti gw'oli w'amaanyi nnyo, naye abaakuwadde ekisa osobole okwenenya, n'abakubira engalo beetaaga okwenenya. Ekyo kye twagala okugamba nti ebyo byozzeemu ate simanyi ogaba soda ate omufaananyi okusembera. Nedda ssebo, ebyo kati okwata ku bisubi bwenenye buulira enjiri gye watandikiramu. Mukama ajja kukuyamba n'ebyo ebiriwo byonna bijja kuvaawo. Mukama akutuweera omukisa. Ebigambo bya Apostle Osman ndowooza ekituufu kiri nti mubifunye bulungi nnyo ate era butereevu ddala. Wabula mbakubiriza nti mwagale nnyo Katonda ate mutegeere Katonda oyo gwe mwakkiriza era gwe musinza, wallahi tajja kubeeranga abaleka era tali basuulirira, kubanga ekyo kyo yakisuubiza. Ate era ne bwe muli bamwonoonye nnyo, ne bwe walibaayo omutuukirivu talizikiriza kibuga. Mbagaliza bye munjagaliza, tusinkane nga Mutonzi yasiimye, naye mwekuume mwagale nnyo ensi yammwe ate tukole ebyo ebigatta ettofaali ku bwakabaka bwa Katonda. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.